tukyalinda Uganda. On behalf of the CDF, the UPDF family, and on my own behalf, please accept our heartfelt condolences at this time of grief following the sudden demise of our beloved citizen. We do have Lieutenant Zziw. He's being investigated and he will surely face the hands of the law accordingly. Atajja kuwangula tewali lutalo lutaliimu kufa kano akaluuke mulaba luba lutalo kubanga buli omu asikaza wuwe kubanga amagye tegagaba kalulu gwe gakuumanya amutanya amumalawo wasanda batega nabakuleta ze balakisa amagye abadde asulawa wano mugenyi yazze eggulu sekikuwa bamuzaala wano bagoba sekikuwa wano alagewa Lwemiyaga balakisinanga eri wano naye nga tuli mu kalulu k'enaareemu okujjako nga mutugamba nti namwe mwegasse bajenero ku magye gali bajenero abaagenda mu nuupu namwe mwegattako kwetonda olw'ekikolwa ekyo ekyakoleddwa kulwa Pulezidenti Museveni nti ye nga ye akivumirira nesekuvumirira yenna nnyo 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 kubanga naye atambula n'anoonya akalulu n'abawagizi nga bamuwerekera naye bavaayo nga balina emirembe.